kati gwe ne ovaayo oba nawe weesimbyewo kati ntwetagisaayo tandike basebo ne banyabo amanya nze Abraham Luzzi bawa Sala is tall olunaku olwaleero nga 10 ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'11 omwaka 2015 tulonkinga kye tuyita smart campaign. Basebo ne banyabo kye kiseera Uganda n'ensi yonna okutandika okukozesa emitimbagano okulaba nti tutambuza obubaka obw'enjawulo ne gavumenti naddala n'akakiiko k'ebyokulonda n'enkola za gavumenti zonna. Enkola ey'okutaayaaya mu kibuga n'okwetooloola eggwanga erina ebizibu bingi nnyo omuli abavubuka okuleka emirimu gye bandibadde bakola ate ne batandika okutaayaayiza ku bannabyabufuzi. Ekyo nno kiwadde abavubuka ebbeetu n'abantu ab'enjawulo okulowooza nti bannabyabufuzi bw'omuwerekera olina okubaako ky'omuggyako n'abanga okizza ewaka. Kireetedde bannabyabufuzi ebizibu bingi kye tuyita okubasabiriza n'okubaleetera ebizibu bingi. Kyova olaba tutegeeza bannayuganda bonna nti mu nkola yonna ey'ebyobufuzi omukulembeze talina kyalina kukuwa. Tolina kyolina kumusaba asiyagula ambyulensi oba okulima enguudo. Gavumenti yammwe ng'eyita mu budget yeyina okubajetingira ebintu ebyo byonna ebyadda ne mufuna empeereza ennungi. Basebo ne banyabo olunaku lwaleero nga tulonkinga kye tuyita campaign oba laale zaffe eza online nga tukusaba nti gwe wenna alina woolabira oba alabye message ka video genda ku mitimbagano ku simu yo ku WhatsApp status profile genda ku TikTok zaffe ziri official temugendera kuzitali zaffe abantu basobola oteekayo okuddamu ebintu ebitayamba. Tubasaba ogende ku official Facebook zaffe TikTok ziri verified Twitter oba X n'ebirala. Omugaso oguli mu smart campaign n'oba wamisinze okubeera wano nange boddayo wadde weebase oba oli mu traffic ku mulimu gwo osobolera ddala ebyaddala okuddamu n'owuliza information eyo n'ebeera ya mugaso. Olunaku olwaleero basebo ne bannyabo njagala kubategeeza nti ekituleese okwesimbawo abantu abamu batugamba abamanyi nti abo bonna abamanyi we basirika babulabe nnyo eri bo gye bali n'abantu abo bakulembera. Okkiriza abantu abatasaanidde oba batasaana abatamanyira buvunaanyizibwa bwa mukulembeze kukulembera ne babanga ebyaddala basobola okutunnyika. Buli lwe tusirika kitukosa ate ne kikosa ne bannayuganda. Basebo ne bannyabo wano we mbasabira nti omulundi guno tusaba olonda omukulembeze nga tosinzira ku kibiina kya byabufuzi. Bw'oba NRM bw'oba wa NUP oba ebibiina ebirala byonna tukusaba londa ndowooza tuyina ebimu bye tuyita obusaanyizo ebisaanyizo oba akasengejja ke tuleese omukulembeze oyo gw'osuubiramu ekyomugaso n'okuba nti agenda kuteesa ebyo ebigasa Uganda ey'enkya n'eyaluli eri abaana baffe. Okugeza wabaddewo obunafu bunene nnyo basebo ne bannyabo mwenna ababadde mu bukulembeze abantu kye batamanyi nammwe abatuwuliriza. Eggwanga lifa budget oba ensaasaanya n'enteekerateekera eggwanga. Service delivery yonna obuweereza bwa gavumenti bufiira ddala mu kuplaningira ggwanga. Basebo ne bannyabo bambadde temukimanyi gavumenti eno etandikira mu kye bayita Ministry of Finance and Planning. Mwenna mbadde temukimanyi nti President yabeera Minister of Finance owaddala oli amuwaako buwimaanyi ate era abeera Governor wa Uganda. Nkakasa mbadde temukimanyi era abaaliwo mu 87 President nga yasoma ne budget era yagyesomera. Basebo ne bannyabo budget ebeera ne segments 2 wabeewo kye tuyita development expenditure ne recurrent expenditure. Recurrent expenditure byebyo emisaala gy'abakozi abaka ba parliament nga toyawudde mu opposition na government ne tubeera abalamuzi ne ba judicial officers bonna n'ebyokwejalaba byonna basebo ne bannyabo n'ebeera ne budget kye bayita development expenditure bino mwe milioni 45 bannayuganda ebibagasa omuli amakubo amalwaliro n'ebintu ebirala bingi nnyo. Basebo ne bannyabo kyannaku nkiddamu kyannaku nti recurrent expenditure ate ebyemisaala okwejalabya n'ebintu ebitayamba bannayuganda ate esinga development expenditure eriko abantu emiliyoni 45 ez'abannayuganda. Wembasabira tubagamba weggwanga we lyafiira nti bw'otunuulira budget ya Uganda for example
ebyaddala erina trillion 7.2 niyo genda n'okwesanga nga hafu yaazo ate egenda mu byakwejalabya mu bantu abatono nnyo abakulembeze omuli ne opposition oba ONRM weewaawo n'ogamba n'otunuulira nti ate ebintu ebigasa bannayuganda weesanga nti ate byo tebifiiriddwako abangi oba abantu abangi. Basebo ne bannyabo tugamba tugenda kukikyusa nga budget ebitundu 7 ku 10 bigende eyo ku bintu ebyo ebigasa bannabiganda omuli amakubo amalwaliro ebyenfuna security n'ebirala. Tugenda kusala emisaala gy'abakulembeze bonna by 80% off. Ekyo sisobola kukikola nzekka ngenda kulalinga out oba okugatta eddoboozi lyange ne kubaka parliament bonna twesala emisolo oba twesale emisaala olwono bannayuganda tufise ssente ezigenda mu kittavvu ekigasa bannayuganda awe eggwanga werikola ki werifiira. Ekyokubiri basebo ne banyawo buli bw'enguzi bannayuganda muli bali banguzi mwenna nammwe abanda bamwenna muli babbi buli munnayuganda mubbi bwobbira eno ne bakwata ate ogenda obbira ewalala abalya ssente z'abannayuganda akakatono akaliwo kaali badde kasobola okukola emirimu bulungi naye bataata bammwe bashuga dadi bashuga mami be bazibba bwe bagenda mu mizikiti mu makanisa mu makereziya batuula mu maaso tebakyatya ssabo tebakyatya makereziya tebakyatya mizikiti. Tugenda leeta etteeka ng'okulya ssente ya munnayuganda obanga alidde obutwa tugenda kuzza etteeka erikangavvula n'eritiisa buli muntu yenna yalowoozeeza okulya ssente za munnayuganda. Tugenda kuzza etteeka lya kalabba ku kulya essente z'eggwanga omuntu yenna aleeta kye bayita gross financial loss to this country over public funds nga tukutuga tugenda kutuka baganda bammwe bataata bammwe bazadde bammwe ebyaddala tugenda tugaya abantu nga 3 minisita komishona akato kaveeko kakulu kuteeka gweri olwo nno abantu bakimanye nti okulya ssente y'abannayuganda kintu kitiika kintu kibi nnyo. Wano wetubatumira byowulira nga obubbi owulira tosobola kubwerekereza genda ebulaaya otabaale ng'abazungu we bajja ne batubba bw'onojja n'obeera hiro weewaawo naye okulya ssente ya munnayuganda wano kugenda kubanga gwa naggomola era ekibonerezo kalabba oba okuzza ssente zaffe zonna ne 10% interest ate mu myezi 2 bino ebyokukandaliza emisango ne bigenda nedda mu myezi 2 ssente z'abannayuganda zirina okudda mu drawer. Amiina n'ebigambo ebyo njaga kubalagayo Uganda wala wefiirwa ssente mu budget ziri okwewola okususse okutayamba ssente ne zibeeraawo nga project za government mwe mwennyini bannayuganda gwandaba oli part of this. Basebo ne banyabo many of you are going to be affected because you are beneficiary to the thuggery of this country. Tusaba tulokoke tugenda kuteekawo omukisa buli muntu yenna asonyiwe muno olwaleero si bibiina bya bufuzi aga Katonda mugulu si bya ddiini oba mawanga. Basebo ne banyabo tugenda kutambulira ku mulembe ogw'okugamba nti tulina reforms ze tuleese kutereeza ebyo bakadde baffe bye bakozeeko tubasiime tutandikire okwo tulongoose ebyo aga Katonda eggwanga lyaffe lidde ku mulamwa. Tugamba bwe tuti tugenda ebyaddala okukakasa nti buli munnayuganda yenna waali wa kitiibwa ID ya Uganda erina okuweebwa ekitiibwa mu kooti nga bakweyimirira na ID oba ne ID ekweyimirire tugiwe value era ebeereko price tag ya $2 nti okuba ne ID eno osobola okuwoolebwa $2 tosukka $2 nga munnayuganda wenna okubeera ne ID ozitowa ne bagamba nti ID terina makulu gende weero si ne bagamba nti okumweyimirira tekirina mugaso ogenda okufuna abantu abawanvi n'abampi ne bamuleeta ne bagamba nti otasaanye no mu kooti tugenda leeta etteeka nga okubeera ne ID ng'oli munnayuganda kya bbeeyi tugenda susuwaza nnyo munnayuganda bino bwe tubadde tuli kubagwira nedda ffeffe nnyini tweyagale eggwanga lyaffe ligende mu maaso. Basebo ne bannyabo tugamba kyekiseera bwe tuba tugenda okukulaakulana ffenna tuteekewo embeera nga tugamba nti teri atakkirizibwa butasasula musolo tufiire trillion 15 buli luvannyuma lwa myaka 5 mu lukwano olw'okuwa ba investor tax exemption nze nkiwakanya advantages a few compared ku buli muntu yenna osasula emisolo mubigika babadde babigika abantu abafuna mpola essente omusolo omungi so nga ate ebyaddala kampuni ezaali badde zisasula omusolo ebyaddala nga zaali badde zisasula essente empitirivu ate ne bazisonyiwa. That is very crazy. Ekira tugamba basebo ne bannyabo tugenda leta minimum wage munnayuganda nga contract buli okolera wonna tulina okuwa munnayuganda value
tulina okwongeza emisaala ababasaanidde tusale eno gino emisaala ne benefits ezibadde zigenda ku bantu ab'enjawulo abeeyagaliza abakulembeze ng'omuli n'abaka ba paalamenti tubasale ssente tuzizze eno mbantu ng'abasomesa omusomesa ekitone nnyo alina okufuna miliyoni 8 ate alina kuba high max ana bino omusomesa by'obadde ogamba nti ebyaddala buli alemereddwa okufuna koosi gy'ayagala agenda mu busomesa nedda ogenda kuba nga gw'omu kubasinze olwo nno tukusasule bulungi osobole osomesa abaana baffe ekirala abasawo nowanda mudduka wano ne mugenda ebweru buli agenda tadda simayo waliwo abawakatu eyo tulina kuteeka wano abasawo baffe tubongeze omusaala ng'omusawo olw'okuba abamu mwakola arts bino science byabalema mutiinako efitina nedda omusawo yenna atandikirwako alina ofuna miliyoni 18 sira bangi nnyo naye mutujogajoga ne musuulawo ebintu ebigasa bannayuganda basebo ne bannyawo tugamba informal sector buli munnayuganda buvunaanyizibwabwe okusasula omusolo wandiisa bizinesi yo tugenda kumakinga sure mu Uganda buli muntu akola bizinesi wano olina olwegisalinga ssente z'okola gavumenti n'emanya akasente keyifunako obuvunaanyizibwa bw'okuwa omusolo bwa buli munnayuganda fairly ate era waddala ng'aba ayagala empeereza ennungi tugenda kuba kituyita substitution of imports oba import substitution tugenda kukubiriza gavumenti eteekewo essente ezisaving ng'abantu basobola okuzeewula batandike bu businesses obutonotono basebo ne bannyabo olwo neggwanga informal sector buli ali eyo omuntu wa wansi mu kifo ky'okugaba ebintu by'obwereere nze mpakanya okuwa abantu essente ez'obwereere projects zonna eziriwo ziba za kibbi oba owadde bali mu office kola ki kubba nga maliriza reforms zaffe ziri mu kye tuyita online campaign manifesto launched ogendagenda ku mitimbagano gyaffe gyonna ojja ssangako detailed manifesto era nga tubasaba mutubuuze ebibuuzo buli omutegeeza muno obuvunaanyizibwa buno bwe tulina tebuyitawo kukubeera nti oli wa kibiina ki oba wa kibiina ki oba ndowooza ki sooka olowooze nga munnayuganda n'ebigambo ebyo bitonotono njaga kubagamba nti bannakibuga bengenda okiikirira bannanyiri bizimbe tugenda teekawo enkolagana n'abasuubuzi tugenda zooninga ekibuga kino nga renti wonna si buli muntu nti akola renti owuwe toyongeza renti nga bw'oba oyagadde mu mwaka nedda olina otulaga lwaki omwongeza tokkirizibwa ebyaddala kusasuza musuubuzi oba apangisa ku kizimbe ekyo toilet oba garbage collection n'ebirala nedda olina okwogera ssente entuufu eza rent si bino abasuubuzi tubagamba yogerayo ssente zino ne mubba emisolo eyo waggulu tugenda somesa bannayuganda omugaso gw'okusasula omusolo olwo nno gavumenti esobola otutuusa empeereza ennungi tetugenda bagamba ebyo byeyagala kuwulira twagala kubabulira ebyo ebituufu baffe tuli bakulembeze tetulina kye tweyagaliza twagala tusetinga eggwanga lino nga tulitwala ku leve endala okuva weriri nga ffenna tulina obuvunaanyizibwa obwo njagala kugoba ebibiina by'obufuzi eyo mu maaso tujja leeta ekiteeso byawulayawula mu bantu abantu bafuna fitina ensaalwa n'okulootaloota nga bakunukkiriza tubeere nga ffenna twenkana munnayuganda weesimbewo online oyogere ensonga zo abantu baziwulire bakulonde oba nedda n'ebigambo ebyo ebitonotono njagala kubagamba abakyala mubeere bamazima mubeere nga tolosaala afumba ekyenkyaga ba password olwo nno abaami bamwe babeesige niyo osanga omusajja ebyaddala nga alina bizinesi nga mukyala we tamanyi kuba nawe mususiza embaliga n'obusongo bulalala okitegeera omusajja agenda jja nga talidde kyankya ekibuguma kuliko cinnamon cardamom seasoned with Zanzibar spices man njagala kubakubiriza nti omukyala tolosaala yalina oluyinza yekkaiko okuyitibwa maama Kampala abala bonna muli badde mu baita step man assalamu alaikum sasa sajja kabaka wangali I welcome any questions yes